Yabadde embeera etatunulwako wammeeme ntono olunaku lw'eggulo nga bannansi mu ggwanga lya Iran baziika abaana ab'obuwala 165 abattibwa ku lw'omukaaga mu bikompola bya Amerika ne Isirayiri bye baakeera okuyira ekibuga Tehran n'ebibuga ebikiriraanye. Ebikompola abaana byabasanga mu bisulo byabwe wabula abadduukirize bagenda okutuuka nga bangi baluguzeemu obulamu. Bano baabasimidde entaana mu kifo kyekimu era n'essanduuke zaabwe zaatambuziddwa wamu okutuuka mu kifo we baaziikiddwa wakati mu nnaku n'amaziga okuva mu bakungubazi. Abazadde abamu baabadde bawanise ebifaananyi by'abaana baabwe nga mulimu n'abo abaafiiriddwa abaana abasukka mu omu. Entaana baasobodde kusimako 160 kubanga abawala abalala 5 b'ebikompola byabasesebbudde obutasigalawo yadde kwe bayinza okubategeerera. N'okutuusa kati gavumenti ya Iran obutemu buno ekyabutadde ku Amerika ne Isirayiri bo bakira abeegaana nga bagamba nti mu bulumbaganyi bwabwe tebajjukira kukuba kifo kyonna wali ssomero. Kyokka wakati mu kwegaana n'ebikompola bye bazze baweereza okutuusa olwaleero bikubira ddala ebifo ebirimu abantu ba bulijjo, amalwaliro n'ebifo by'ekitongole ki Red Cross Crescent ababa bazze okudduukirira abafunye obuzibu. Luno lwe lunaku olwokutaano ng'olutalo luno lukwajja nga lusaasaanye n'okutuuka mu Lebanon nga bano Isirayiri kyebakubira kugezaako kweyingiza mu bitabakwatako. Iran nayo tennawummula eyongedde okunyugunya ebikompola mu buli ggwanga eryegiriisa n'abalabe baabwe nga bakuba ebifo ebiterekebwamu amafuta n'ebyo ebibeeramu abakungu ba Amerika ne Isirayiri. Ekitebe kya Amerika mu Dubai ne Saudi Arabia nabyo birugendeddemu. Abantu abasoba mu 8 be baakafiira mu bulumbaganyi buno mu Iran so nga mu Lebanon basoba mu 50. Yo Isirayiri ebifo ewaayo teganya mawulire kubikwata na kubisaasaanya wabula nga ababisomolayo bakakafu nti naye abafudde be bangi nga tebikyali bya sserukunduzza akunduza ez'abanne ng'ezize zigejja.